Uganda yafunye management empya. Embeera y'omuyimbi amanyiddwa nga Samasoja mbi nnyo ddala. Nkyagunjulira ddala bafans abatalina mpisa bya muyimbi amanyiddwa nga Winnie Nwagi. Ebyo n'ebirala bye ngenda okuba nga nkutuusako wano ku Ent Shonang Maria Violanta wabula nga sinnakwongerayo mu mawulire gaffe amalala genkuleetedde. Towerabira okusubscribinga ku YouTube channel yaffe, that's ItalsTV, kosa okusharinga videos zaffe ez'enjawulo n'okulayikinga. Zino ze nnyimba 10 ezisinza okunyumira bannayuganda mu wiki okusinziira ku YouTube nga zibatuusibwako IP Records wanekansanga. Ku namba 10 kuliko Forever olwa Jose Chameleone. Mbona David Lutalo luli ku namba 9. Balekabo olwa Palaso lweruze ku namba 8 wiki eno. Rema Calm Down lweruze ku namba 7. Baby calm down, calm down. Dio olwa Luga lweruze ku namba 6 wiki eno. Bad man looking good in the air. Follow olwa John Black luze ku namba 5. Akafeche olwa Rema Namakula luze ku namba 4 wiki eno. Nkwata bulungi olwa Shiba lweruze ku namba 3. Baby nkwata bulungi. Tusimbudde olwa gravityomutujju lwambuse ku namba 2. Tusimbudde. Kabisi Kandagala olwa David Lutalo lwerukute namba 1 wiki eno. Tolekera bigole buutu sinasanga bwesikulu. Tulinde nate wiki ejjanga tukuleetera ennyimba 10 ezisinza okunyumira bannayuganda mu wiki okusinziira ku YouTube nga zikutuusibwako IP Records wanekansanga. Mu mawulire aga wiiki eno ngenda tandika n'amawulire g'omuyimbi amanyiddwa nga Winnie Nwagi. Ono nno abadde ku muliro ku social media wiiki eno oluvannyuma lw'akavidiyo ke okufuluma bwe yali nga performinga ku stage akateeteeyi ke yalimu ne keesika bwato n'asigala bute. Wano nno omu ku bafaani yatandika okuba Winnie Nwagi ebifaananyi era nga Winnie Nwagi we yamulaba n'amukubirawo empisi 3 ez'omuddiringanwa, ekintu ekyaleetera abantu ennyo okwesika ku social media. Winnie Nwagi okusinziira ku interview gye yakoze emu yagambye nti ye waakugunjulira ddala bafanzi abatalina mpisa era n'agamba nti ye tagenda kuwa space fan yenna kumumanyira bintu bya kisirusiru. Mu mawulire amalala nkuleetedde amawulire g'omuyimbi amanyiddwa nga Samasoja. Ono nno wenjogerera bino embeera ye embi nnyo ddala oluvannyuma lw'okuddusibwa mu ddwaliro erimu wali e Bunyonyi. Samasoja ekimuluma tebannaba kukitugamba kubanga tekinnabeera identified bulungi wabula nga kugayitingana mu nkubo. Kigambibwa nti Samasoja ekimuluma kyandibanga kiviira ku njaga ssaako omwenge ogw'amaanyi gwakozesa ennyo. Nga nkwongeddeyo mawulire gaffe agabadde mu wiiki eno amalala kuleetedde amawulire ga Geosteady. Ono nno wenjogerera bino abuukira waggulu nga Jansi oluvannyuma lw'okufuna management empya eya DJ Road. Geosteady azze nga asayiningibwa mu managements ez'enjawulo era nga yasooka kubeerako mu management y'omuyimbi Palaso gye yava n'agenda mu Shua Events nakati waali ewa DJ Road. Nga nkututte mawulire gaffe amalala mu wiiki eno mubaddemu ebivulu bingi nnyo ebibaddewo era nga mu bivulu mwe muli ekivulu ekimu okwayitibwa Diamondoscar okuyimba ku stage. Wano nno Diamondoscar yatuuka ku stage n'atandika okuyimba era bw'atyo n'akyamula abafaani wabula oluvannyuma yasaba oluyimba lwe olumu okumukubibwa nalwo asobole okuluyimba nga DJ taluyina, ekintu ekyakulako Diamondoscar obusungu bw'atyo n'avaako waya n'ava ku stage n'agamba nti ye muyimbi w'amaanyi era nga abaddewo okumala ebbanga. N'agamba nti ekintu DJ kye yakola eky'obutabeera na nnyimba ze zonna kintu kiraga butawa muntu kitiibwa. Nga nkwongeddeyo mu mawulire gaffe amalala tuleetedde amawulire ga ykeebenda. Ono nno yavaayo n'awa bannayuganda oba tubayite bayimbi banne amagezi n'agamba nti nabo batandike okukyajinga bapromota omusimbi oguwererako ddala. Kino nno kyabaddewo oluvannyuma lw'abapromota okuleeta Abanigeria okuyimba mu Uganda era nga bano babasaba ssente eziwererako ddala. Mu Banigeria abajja mwalimu Ruga kosa omuyimbi amanyiddwa nga Chike. Ykeebenda yavuddeyo n'agamba nti wano bapromota babakaabira ne bawa bannayuganda abayimbi ba Uganda obusente obutono ddala kyokka nga wekituuka ku ba international artist babaweera ddala ensimbi eziwererako.
bw'atyo n'awabayimbi banne amagezi obutaddamu kukwatibwa bapromota kisa yadde n'omulundi n'ogumu wabula babasabe ssente nga ze baagala. Nga nkwongeddeyo mu mawulire gaffe amalala kuleetedde amawulire g'omuyimbi gravityomutujju. Ono nno yavuddeyo n'akkaatiriza nga bw'atasobola kuleka mukyala we waakiri asuulawo music. Kino agamba nti mukyala we yambeererawo nnyo mu mbeera yonna yonna n'agamba nti music career ye ne mukyala we akonsidalinga nnyo mukyala we n'agamba nti era mwetegefu era ng'asobola okukola ekintu kyonna n'aleka music wabula nga tayawukanye na mukyala we. Nga nkwongeddeyo mu mawulire amalala genkuleetedde agabadde mu wiiki eno kuleetedde amawulire g'omuyimbi amanyiddwa nga Helen Lukoma. Ono nno tujjukira bulungi nti bbawe yamutonera Range Rover kosa essimu iPhone Valentine. Era nga kino kyaleetera abantu okugamba nti Helen Lukoma takyalina kyayagala kola olw'ensonga nti yafuna omwami omugagga. Helen Lukoma okwanukula bano avuddeyo n'abagamba nti ye nga ye yakola dda ligase ye ne brand ye n'agamba nti omwami we just amwongerako bwongezi wabula obulamu bwe si yabutambuza olwa Range Rover ne iPhone gye yamuwadde. Helen agamba nti aze akola ebintu bingi ng'omukyala era nga mu byo mwafuna so si mwami we. Bwe tweyongerayo mu mawulire gaffe amalala agabadde mu wiiki eno kuleetedde eggulire ly'omuyimbi amanyiddwa nga Geosteady. Ono nno ng'alaajana oluvannyuma lwe yali mukyala we Prima okumumma abaana be okubalabako. Geosteady agamba nti Prima takyayagalira ddala kumuwa abaana be kubalabako olw'ensonga nti yafuna omwami omupya amanyiddwa nga Mr. Henry era nga ye alowooza nti bikadde wabula n'amuwa amagezi oba n'amugamba nti ye asigala ye taata w'abaana be era ne wanaabamukweka omusaayi gusigala musaayi bajja munoonya. Ago ge tusobodde okutuusaako olunaku olwaleero wabula nga sinnakusiibula teweerabira okusubscribinga ku YouTube channel yaffe that's ItalsTV kosa okutufollowinga ku social media platforms zaffe ez'enjawulo okuli Facebook, Instagram, TikTok kosa n'okukomentinga n'okusharinga videos zaffe ez'enjawulo. Sigadde ndi Maria Violanta mu nnindiriro omulundi oguddako. Ent ku ItalsTV ekutuusibwako Itals Productions Limited.